ayitibwa Miss Charlie kusabala kati Charlie owulira otya ng'essaawa yonna owandiika eri Miss omulala owulira bulungi oba nkimanyize ng'omuntu nkoze ekimala era ke kaseera mpeyo n'omwana omulala okubaako ne kyakola kuba bangi abaana balina ebirooto okuuka ba Miss Uganda. Muntamyo ng'otandika okubeera Miss Uganda olina ebintu bye watusuubiza obyakompulishinze oba waliwo ebibulako biko ne bye nnaabasuubiza bye natandikako ebisinga bye nabasuubiza nabikola. I've so many young girls baana bangi kyenava gye nali nasomera wavudeyo abaana bataano who have contested for Miss Uganda and so many young girls who have come from Nakaseke, Eluwero to come and contest in regionals. So me, I'm happy. After the project yange yesomero, erigenda maaso. So I feel good. Wavayo n'ogenda n'oturepresentinga wadde nga Mungu teyakusobozesa kuwangula. Ani akugambye teyansobozesa? Wafunayo kale kyofuna naye kiri kyetugambe ekyo. Wawulira otya experience? Omuntu okusinga togenda ng'otunuulira engule yokka, otunuulira ebintu bingi, connection z'okola, kikyoyize nga gw'omuntu, kikuyambye kitya, wabula singule yekka kiza okuba engule nene saagifuna, nenafunamu ebintu bingi, nafuna emikwano, nayiga ebintu bingi, nze ng'omuntu, and at most I represented Uganda. Gwe ne Doreen Kabaleba muli bantu iyo yo sista wange yampagira nnyo era mwagala nnyo era mwebaza kyalo kisabuno okumwebaza Doreen Kabaleba. Thank you so much. Abantu batandika okugamba omukwano gugattirawa oli modo wadde nga modo oli eyeyambula ennyo gwe oli Miss okubeera mukwano gw'omuntu tekitegeeza nti muba mukola byebimu ate ye mukyala mufumbo ali mu famire ye naye munoonya ebintu muntu teyakoledda ne mumenya bakisogezinakirawo ate nakiremu kisamodo nakisookera mu modeling then nenzija mu pageantry so tewaliwo bikwataganira emwe byemirowooza nti okweyambula ate ondaba benyambadde bituuka ku bigere yadde ndi mu kimulu so it doesn't really matter. Twagala okumanya ba Bruce n'oba supportinga experience ki gy'osobola obagamba your last experience nabo oba kyobajjukirako oba kyoyinza nze natandika okuliwo ebiseera nali mu primary naye nabalaba ku TV ya taata wange eyo omukyala ewaffe ndowooza nalinga mu petri naye nga mbalaba ku TV ndaba ennyimba zaabwe mbi my sisters ekyomukiza omulungi bwe nakula nesanga nga misiri abaagala nnyo era bwe nategeera nti balina ekimulu negamba misiri mama onaagenda nagamba siza butagenda so I'm lucky to really be here mbalabako nabamu kugo mikwano gyange Lillian is my good friend so I feel humbled and lucky. Katumaliriza abayimbi abayambi otya nga gwe Miss Uganda kikyokoleza obaeri mukulwanira ssente kola ate mukwano gwoyaba mukwano ekyenyinza okuyamba abayimbi basapolinga bagira nyumba zaabwe musiri wa Uganda nze muwagira bonna olina akataleke kamisi akatalekeka abantu banyumirwa obulamu life is too short they be good to each other and enjoy life. Miss abantu munange balina ebintu bye bayisanga social media mugwe ne Kenzo mweyagala bw'ate Nyamutola akuyingiridde munange tuli wano ku Bluefield ebyo tewali kyembyogerako tebikwata abakompeyaringa ku Nyamutolo bagamba tina ddala ku bakompeyaringa tewali oli otya nalu ojja kwogera n'olimba
Uganda njogera. Ndeka nkubuuza ekintu kimu. Balina omuntu yenna gwe bali bakufaananyiza. Bangi. Jackie Happy omumanyi? Mumanyi. Bamukufaananyi? Oluusi. Naye gw'olaba ofaanana? Bangi abantu mpuliranga feesi yange. Waliwo abantu abagiina. Ne mu Uganda wano waliwo ne ba Miss Uganda abagiina. Kanyamate. Osobola tuspecifyingirako nti ono? Abantu abamu bagamba nfaanana Rapi. Abalala bagamba Jackie. Abantu batyo bangi. Kakati mukwano twakoma okulabako ku social media ng'obuulira enjiri tubuulireko okubuulira enjiri mbibuulira naye olwairo nina okusapootinga tiimu yange ne bakulu. Enjiri eyo gwe wasalawo ove mu church odde ku street oba ogibuulira kubanga abantu oba oyagala Mukama olina omwagalira wabweru ng'abantu bakimanyi tosobola mukweka then nolowooza nti ajja kwanukula in public. He says he will reward you in public what you do in private. So for me, I choose to love him outside for everyone to see. Kiki ekyakuleetera okutekinga that pass n'osalawo kodde ku street obuulirire enjiri? Nze nazuuka buzuukusi mwoyo naŋŋamba genda owulire enjiri. Ne mmanya olunaku olwo naye nina okugenda n'enguudo ezo zonna ze nali nnina ng'omuntu nziteeke wansi nziwe Mukama byalinziriza yalimanyi. Abantu abamu bagamba omuntu bwaddayo eri Mukama n'abuulirira enjiri bw'aba akoze ebikolobero bingi nnyo ng'ali mu byegira. Abantu balowooza nti okwagala Mukama kiri omwagalira mu bizibu byokka naye osobola omwagala ng'olina essanyu lingi ng'akoledde ebintu bingi. That's why. Abantu bakusekerera ne bakukriticizinga ne bagamba ogudde nnyo kyokoze, abamu ne bagamba oba siye gwe oba olina, abamu ne bagamba n'ogamba munange oba ogudde eddalu, something like that. Naye nga bwe mundaba ngudde eddalu, I'm fine. Ebintu bya Mukama tosobola be explaininga mu lulimi olwa bulijjo. It will always defy the ways of men. So for me, I don't need men to understand why I do what I do for God. As long as I love my God, it's just me and him. Kakati okyabitwala mu maaso babiwumulamu? Era mbeerayo lwakubanga vidiyo tezikyayitingana kati baakiraba baakoowa baavuma ebivumo ne babimalayo. Bakuvuma bivumo? Bingi. Era nga bw'ogambye wagwa biki ne ŋŋamba ennyumba gye nneebakamu, emmotoka gye nvuga, engoye ze nnyambala, bwe nfaanana, my health, my happiness, nothing compares. Kakati maama kikyozaako obuulira enjiri ne kati okola ki ekirangwe k'okubuulira enjiri? Nina bingi, nzannya firimu nga bulijjo, kati nina mentorship academy. Kati omwana wattu akujja ddi ku luggya? Kweri eriiso ly'olina? Mulindeeko omwaka guno. Baga kwange? Mulindeeko. Naye mutera okubyonoona kyekizibu. Oleeta omusajja nga bamwezibako. Balitooke omwaka guno. Tuboogereko. Kiki obajjukirako we bayimbiranga awo? Wali ludda wa? Wali nabo? Wali osuba? Wali muto? Nali mwana muto naye nsanyuse nnyo nti bazzeemu ne bakolagana. So for me it's more for the feminine love, the female love, the love of the power of women. I'm happy for that. Ennyumidde yakatandika ekyapikinga up naye ndi musanyufu. Olaba buli omu industry yonna efulumya basapootinga, we're happy.